Mulwana, of course, obadde okimanyi amaanyi ge mu byobufuzi abadde w'amaanyi ne mu ffe ng'abayimbi abadde ki abadde w'amaanyi. Yayimba oluyimba lwatoka kwa barabara oba oluwulirako oluyimba olwo sajja ne luzunza lwakola nnyo ebiseera ebyo. Nteekateeka kati agenze bamukoleko mu home funeral home, then after kusaawa 9 bamutwale ku National Theatre. Yes. Okuziika kwa nkya. Dr. Besigye era nga bwe tujja mu campaign wa Dr. Besigye nze namutwala n'omugenzi Kisaaki okutandika okuyimba ennyimba ezireeta ebbugumu mu campaign zaffe. Amawulire g'okufa gakusanze gansiŋŋaanye mbadde nva waffe Butambala ne bankubira essimu nti Adamu afudde, era kwe kujja nonzize mu nkuba ne tukwatagana ne mwami Haruna era mukwano gwe mukama we ne famire tulabe bwe tunatambuza programu y'okuziika Adamu. Kitalo nnyo, kitalo ddala embeera bwetyo bweri mu kaseera kano ku Salama Road. Wabula tugenda kuzzaayo mu studio ewa Josephat Seguya, amanya nze Mary Nambwaye. Bwetyo ambulance bweri mu kusimbula okubeera nga bagenda okulongoosa omubiri gw'omugenzi Adamu Mulwana nga bwe tugenda mu studio ew'omwami Josephat Seguya.